abo mutendera gwonna mubuweereza bwe banaawuliranga eddoboozi lyo essente zijja kuyingira era ekitongole ekisinga okubaamu amakubo agayingiza ssente si kiboobo. Mukama wange engeri gy'otuuse ne byolabye ng'era ojjukira bulungi bwankwasa ekifo kino kiri ku disitulikiti naye kyalinga Mpuku era kyalinga nsiko. Twagala omukolo guno gubegwa mulungi nnyo, tugwongeremu amaanyi ye ssente. Nsanyuse okuwulira nti nno omulundi guno omukolo gugenda kubeera wano mu kibuga kya Ssekiboobo ekikulu, kuba ekibuga kya Ssekiboobo abasajja naye kasookedde abeera n'abasajja ate yafunamu ono, kubanga mulaba bwakyusizza stage yonna oba bwakyusizza endabika yonna nga wateekeddwawo uniform ey'ebyobulambuzi eno, naye nga erimu ka element ak'okufuna ki ssente. Bakama baffe batugamba tukole bye tukola naye nga ate tulina we tunoonyeza ssente eziyingira mu nsawo. Nze ndowooza nti n'oli ayinza okugamba nti mu kifo kya zino ayinza okugamba nti nze nkuwadde emitwalo 10 n'agamba nti nze nkoze ki, nze eyange njagisasula sinje emitwalo 10 era njaga n'ebigambo ebyo uniform eno ngitongoza yakyo ya muli sibe kiri siringi yakyo ya muli. Nze mbadde ndowooza nti kati ffe tulage bulazi ate nga obumu emuli byebyo ebikwatagana n'eki kye twagala. Nze mbadde ndowooza tugende bugenzi mu maaso tutegeeze ne bannaffe bali ab'Emmengo balabe obwetaavu bwaffe bakituteere kyonna. Njaga bategeeza ate tuli wano naye kyonna tebannakikola ki tebannakituteera n'ekifo kyonna kino bakiteere kubanga kyongera buwanguzi bwe tuliko obw'okutuzza Buganda ku ntikko. Njagala okwebaza Nkulisa Kabembe kuba guno si ye ntandikwa. Omwaka oguwedde era